excellence. Contribution ije mutadde ku Uganda bannene nnyo. Olw'ebyafayo ebya Uganda muli bazira. Olukalu lwa Africa lwonna babaggyirako enkofiira. Ffe tubayita taata ne maama ab'ensi Uganda. Tatera obufuzi ebyakavuyo wabijja okati amateeka gakola. Olwanyisizza obwavu mu bantu emyoga ne PDM bikoze programs za gavumenti ez'okutuyamba taata ozitaddewo. Ku ludda lwa maama tweyanze ebyenjigiriza okoze ennyabo. UPE, USE, Oblate bitukoledde. Kitebi SS tusoma gavumenti tweyanze okutuweerera. Fekyo kitwagaze eggwanga lyaffe Uganda nsi yange. Tubagala nnyo taata ne maama First Lady ne His Excellence. Contribution ije mutadde ku Uganda bannene nnyo. Olw'ebyafaayo ebya Uganda muli bazira. Olukalu lwa Africa lwonna babaggyirako enkofiira. Katwanjule HM waffe Haji Muhammad Kamulegera anyikiza patriotism olw'enkola ye y'omulembe. Double shift yalijjawo bwe yazimba classrooms. Ebizimbe bingi wano byataddewo kati abayizi tuwera. Enkola y'ekisulo yagissaawo luli twali beebweru bokka. N'ensomesa nayo yakyukira ddala twali bakubiri wano mu Kampala. Okwo tugattako n'okusimba emiti tetuzannyisa butonde. Abavubuka twagala ensi yaffe era tutaasa butonde amazima. Madamu Seku Heleni weebale kukulaakulanya nnyo mwoyo gw'eggwanga tusiimye. Komishona weebale. Tubagala nnyo taata ne maama First Lady ne His Excellence. Contribution ije mutadde ku Uganda bannene nnyo. Olw'ebyafaayo ebya Uganda muli bazira. Olukalu lwa Africa lwonna babaggyirako enkofiira. Ebyobulamu webale health centers zibunye eggwanga. Referrals zagasizibwa kirudduka wempe tulaba kuki okufa kw'abato kwakoma. Gy'emiwendo okweyongera n'emyaka egy'obuwangazi mu Uganda kati gyalinnya. Ku ky'etteeka weebale etteeka ly'abali abagwenyufu. Ne bakukanga n'otakangibwa kuba olwanirira foomu gy'omuto. Bino ebiseera bwe biti bisanze Uganda erina omukulembeze. Katonda yakutuwa asaanira okwebaza tukwetaaga. Tubagala nnyo taata ne maama First Lady ne His Excellence. Contribution ije mutadde ku Uganda bannene nnyo. Olw'ebyafaayo ebya Uganda muli bazira. Olukalu lwa Africa lwonna babaggyirako enkofiira. Your Excellence wawaayo obulamu bwo n'otulwanirira. Emirembe wagizza n'abaagala ogitabangula ekyo wakibalemya. Mazima omwoyo gw'eggwanga gukomyewo mu bantu nakyo bwo kitaddewo. Era tumbudde nnyo omwoyo gwa Africa twongera kwegatta. Oyambe bannaffe ababonaabona ku lukalu lwa Africa. Kubanga endaba yeyo ebintu ngazi Africa nayo eyakwagala. Kati ffe abaana b'abakitebi SS tukusaba taata okkirize. Osigale ku baloti tukuyiira obululu bwaffe kuba tukwagala. Tubagala nnyo taata ne maama First Lady ne His Excellence. Contribution ije mutadde ku Uganda bannene nnyo. Olw'ebyafaayo ebya Uganda muli bazira. Olukalu lwa Africa lwonna babaggyirako enkofiira.
essomero lye mwayagala omukulu lwe tulina gw'amaanyi mu ggwanga tewayatusinga ffe Kitebe essomero lya bufu batetudde amalala tegatuulawo mutuula tubanyumiza kubikwata Kitebe SS Nakwano byatandikibwa gavumenti olw'obwetaavu obwaliwo mu mwaka 83 mikwano Kitebe SS netandika n'abaana mu batu bwe bati ng'abaana batono nnyo baliko mapisiniya yakula kati laba abaana kafukunya n'obuzimbe bwali butyo butyo naye Kitebe teyakola bahead teachers baali bakozi abateganya ne balisitula laba omutindo Kitebe SS essomero lye mwayagala omukulu lwe tulina gw'amaanyi mu ggwanga tewayatusinga ffe Kitebe essomero lya bufu batetudde amalala tegatuulawo mutuula tubanyumiza kubikwata Kitebe SS Nakwano Nikulaakulana ku misinde tuzirina okuyiza abaana tulimu ebigezo lwe bidda ojjanga okakasa kye tukugamba mwattu first grade baana baliwa baliraana n'abeeri batumatira Kitebe SS muliro bwe tudda mu sports n'okuyimba Kitebe SS number one omuntu atatukyanza gwenkya Kitebe SS essomero lye mwayagala omukulu lwe tulina gw'amaanyi mu ggwanga tewayatusinga ffe Kitebe essomero lya bufu batetudde amalala tegatuulawo mutuula tubanyumiza kubikwata Kitebe SS Nakwano abanene batwenyumiriza bangi Kitebe bwe basomera okumenya amannya nteganira ki nga lisiti nneneko badokita basomesa ba engineers obwo bwe tugatta abasuubuzi politicians bangi basomedde wali Kitebe ate nga bakulembeze Kitebe SS tukwata kisooka tewayatukiza bawanguzi era tuvuganya nabo bakimanyi bulungi nti ffe twagoba ekyeso Kitebe SS essomero lye mwayagala omukulu lwe tulina gw'amaanyi mu ggwanga tewayatusinga ffe Kitebe essomero lya bufu batetudde amalala tegatuulawo mutuula tubanyumiza kubikwata Kitebe SS Nakwano yasookawo ye headmaster omubereberye Sakule ye wokubiri Obotriza ye wokusatu Mr. Kayongo ye number 4 ye headmaster owokuna Madam Florence Tinkumanya oye mukazi nomekete Brother Masiko naye yebale wetusa Haji Sebijo Haji Chinene Muhammadi Mrs. Kizito Katongole Kajono yaliko Mulia Haji Muhammadi Kamulegeya Kitebe SS tukumutindo wewambo musajja asobola Kitebe SS essomero lye mwayagala omukulu lwe tulina gw'amaanyi mu ggwanga tewayatusinga ffe Kitebe essomero lya bufu batetudde amalala tegatuulawo mutuula tubanyumiza kubikwata Kitebe SS Nakwano Kitebe SS essomero lye mwayagala omukulu lwe tulina gw'amaanyi mu ggwanga tewayatusinga ffe Kitebe essomero lya bufu batetudde amalala tegatuulawo mutuula tubanyumiza kubikwata Kitebe SS Nakwano